ng'otuna gye tuva ne gye tugenda tukole ki okuddamu okuzimba ensi naye nga tetunnatuuka ku bino mukkirize nja basaba tubeere specifically tetugenda mu nsonga ndala kuba tujja kuba tuzigattagatta nja baluŋŋamya bwe tunaatambula mbasaba buli omu waakirya aweeyo eddakiika emu kuba twasembayo ku lw'omukaaga olwa wiiki ewedde nali wano ne mbagamba nti obulamu bwa sipiika waffe bulabika bweraliikiriza ne mbaako kye nannyonnyola bwe nali nsomye ku Twitter ya Honorable Norbert Mao ne ŋŋamba nti nze yasomako ku literature bwe navunudde Twitter ya Norbert Mao ninamu kye neekanze ne ŋŋamba naye tulinde ekitongole ekinaavaayo mu butongole kyankuba nkyukwe nabagamba wano ku lwa mukaaga lugenda okutuuka ku Sunday ssaawa nga 3:30 ez'okumakya sipiika obubaka ne bujja mu butongole nti sipiika waffe Jacobo Lokori Olanya avudde mu bulamu bw'ensi nze nno be nali nabo bwe baali bambuuza nti wabadde okyogerako ng'okimanyi ne mbaga nti obubaka bwa Mao bwabadde bumbikira nga nzivuunula literature kye nabagamba literature appreciation and analysis and appreciation of literature Mao gwe yakozesa nze nabaga nti yali ambikira naye mbasaba Mukuba Byasi mu ddakiika emu buli omu abeeko mbuyite kukungubaga ndowooza obubaka obukungubaga oba obusaasira ku lw'okuvibwako sipiika Jacob Olanya tukozese obudde butono sebo webale nnyo webali eddala mu nteekateeka y'omugenzi abadde sipiika wa paalamenti ku mulundi gw'11 Jacob Olanya lindako Mr. Bamwine sinakuwa muzindaalo lindako ngenda kutuukako ono kamale anti ekyo kyekizibu oba precisely kankole bwe nti naawe sookola muse ku bantu kojja omuwe omanyi kyekizibu sookola muse ku bantu kaddu njagala kutwala mukisa guno kulamusa kuba tulaba mwenna n'abatuwuliriza abali ku TV yaffe n'enganzi abapanelist banange abamu abamaze kabanga sibalaba nsanyusa okubasanga mbakubiriza puroguramu zinga zino tufeeyo kuzigobereranga mwe muva emiramwa egizimba eggwanga lyaffe n'amaka gaffe kuliko omuyaga wabaddewo okuyuuzayuuza banno bangi nnyo baabalese ebbali ne bayingizawo abapya bangi naye gwe munaye ekitimba kyakusigaza we kiti n'abantu babuulire kati tukwadressinga ngaani tokyali RDC tokyali RCC waze ku kitebe kituufu nti wabaddewo enkyukakyuka ezakoleddwa omukulembeze w'eggwanga okusinziira mu ssemateeka bw'emulagira oba bw'emumba obuvunaanyizibwa ba RDC bakyusakyusiddwa abalala bapya bayingidde abalala abakadde abamu tebakomyewo kati nga nze mbadde RDC w'e Nakaseke kati ennaku nga 3 emabega sikyali RDC kati ndi commissioner avunaanyizibwa ku kitundu ekya Kampala Metropolitan Kampala gwotwala baradisi ba Kampala Mukono wa Kiso Metropolitan yonna so lwali ndi commissioner mu hierarchy ya government otandikira ku PS director then commissioner so I'm the commissioner responsible for Metropolitan Kampala in hierarchy of RDCs. Sebo yoga. Nze kibadde sanyu osembedde ogenze wasooka kubeera deputy RDC atandikira RDC kati oli commissioner. Yoga sebo. Amina. Mudakiika. Naye saara zammwe ze zikoze ebyo byonna. Amina. Naddala terefayina yaffe eno. Weewaawo. Siremwa kugyebaza. Ne Buganda ne Bwakabaka. Kubanga nze nkulidde mu Buganda nkolaganye ne Buganda institution nze ndowooza Buganda etaddeko ettafaali ddene kunfuula ekyendi nange kankwebaze ku lwa terefayina nti webale kubaamu mulamu oba oli awo omukulu bwe yatunudde bw'ati n'agamba nti ono ebimuvaamu kamusuumuse muteeke waggulu alabirire ate baradisi banne era nsuubiza okukolaganira ddala na buli omu yenna mu kiti kye mu ndowooza ye mu bumpi bwe buwanvu bwe njagezaako nga bwe nsobola kuba nti tukolagana bulungi okuzimba ekitundu kyaffe okubeera obulungi tweyanziza
yogera ku bulamu wajja kubolanya webale nnyo webuli eddala sipiika kati omugenzi era olunaku lw'eggulo mukulu Ssewungu baamuteereddeko omusika obulamu bwe nga bwe bwatambula mu buvubuka bwe mu kugamba okusoma abadde muntu alimu ensa wadde nga waliwo ebikonkono ebimutwala mu nsonga ezimu okujja nti ne kino nekiri ekyabaawo kubanga era ng'omuntu ebbala eyo lyerya 2324 nga chairperson wa parliamentary committee ya Lego ekyo ekyaliwo okugamba nti term limits zikozeeyo okujja ekkomo ku bisanja nebivaawo naye nga mu nsonga y'okutunuulira nti Ssewungu lwaki bamutulugunyizza abadde afaayo ate mu nteekateeka eyo commissioner RDC secretary tebatatera kukkiriza omusingi gwa Uganda People's Congress gwazimba ekiyitibwa cadreship Olanyanga member wa Uganda People's Congress omuvubuka okuva Makerere University n'emirimu gye gyonna okugitambuza nga mama Atimu Cecilia Atimu Agwal n'abateekateeka ne NRM gyeva okumuvuba okufuuka omuntu waayo so nga ate mu NRM okuva 1996 okutuusa olwaleero emisingi egizimba bakkaada baayo gikyagaanye oba bali mwena akiwulidde bulungi awulira ono mukozi wa gavumenti ayambadde atya tujja mugana kwambala kakati temubeera obsessed with the colors actually waliwo yannenyako lwaki wandise ekkalaamu ya yero nemuganze kuva mu buto mpagira KCC twambala yero onzijeko kakati eyo nga tukomyewo naali okujja kwayo enteekateeka yayo bwe tuyita mu Common Man's Charter yenteekateeka era tetwandifunyeyo Yoweri Kaguta Museveni John Patrick Amama Mbabazi Livingstone Ruhakana Rugunda the late Governor Mutebire Herbert Muntu n'abalala kati kimu okuzimba kwa Uganda People's Congress olwaleero kwe kuba tulabisizza Olanya naye nga kuteekateeka kw'NRM ate kubadde n'enteekateeka eteri nnungamu mu kuzimba bantu okujjako okuleeta Gonzaga Ssewungu no mukwano gwange nemwetabulisa ye nti olunajja nti amunange nze siwakanya kya mukulu jjajja kyagira kakati yenteekateeka y'NRM yo kyekola so nga Uganda People's Congress open criticism okugira ensonga etegenda kuzimba byabufuzi na bukulembeze eyo gwe gwali baana baliwo kyovudde olaba olwaliro ttiimu yonna mu hierarchy ya NRM government ttiimu bonna abasinga bazzukulu na baana ba Uganda People's Congress ab'NRM tebannaba kubeerawo ab'omuzenzi kati kyekigambo kyolanya obubaka obuyinza okugamba abo mulemirembe ebyatunabyongerako mu kubaganya ebirowoozo tweyanziza bwana waiswa mufumbira baako naawe kyoyogera ku sipiika Olanya eyatuvudde ku bulamu bw'ensi